Okuva ennyanja Ryaboga olw'okweyongera kw'amazzi, abantu bangi bakoseddwa naddala bawangalira n'abakolera ku lubalama lwa Nalubaale. Essigiri tuwanika eno waggulu ku mudaala. Ebigere bisiiba mu buutusi bwe tubeera. Enkuba etukubirayo ne bakasoma tebakyajja n'enkuba eyeeyongedde obungi. Ate n'amazzi kati gatugoba bugobi. Ku myalo egisinga ng'ogw'e Nakiwogo abantu tebakyakola nga kw'otadde n'obutale. Ababaka mu Wakiso okuli Betty Ethel Nalima ne Michael Kakembo owa Municipality y'Entebbe balambudde ebifo ebikoseddwa amazzi gano. Sota gibabojja ebiroso bibaluma, endwadde tulina red eyes mu katale, n'ebyo ndabizze tetumanyi oba lwa amazzi gano. Tuyiye ettaka. Sente zokka ze baateeka mu mbeera eno okufuna w'atambulira. Sente ziri wano okufuna w'atambulira. Mpite busanga n'omusolo gwagenda okuwa. So kyambadde kya muntu tawuni kiraka tumusaba ne mmeeya batuyambe bagalete abantu b'e Nakiwogo akaseera ke tulimu kana ak'enjega efaanagana bweti tubasonyiye omusolo nga kwe kukubagiza kubayinza okukolera abantu b'e Nakiwogo. Tusobola kukikola nga ffe tulina kuba buli kaseera nga District Environment Committee ezze twetaaga tumanye local government municipality etuuseewa kubera kano katale kaayo ate abantu baffe bano abakoleramu bano bannayuganda. Bagamba gavumenti yeesuliddeyo gwa Nagamba kyokka ng'embeera y'abantu bano yeetaaga kudduukirira. Ne Nabbanja njagala okuddamu omukwira omulanga tebaliwa gye namuwandiikira nampoleza tatangaddeyo ku district disaster preparedness committee emale okumpandikira lipooti kakati kawa ali wano ebintu abirabye nkakasa bagenda kuwandiika nti mu Wakiso mulimu disaster. Tukyetaaga okufuna ebibuuzo nga biddibwamu okuva mu Entebbe municipality mu mbeera eno abantu baffe gye bakolera mu gano mazzi olwedde ennyanja kitegeeza eri wano ate ennyanja kati eri mu katale katusakuga nti Entebbe municipality yazimba mu nnyanja. Kati bano baagala n'abakulira municipality y'Entebbe bannyonnyole lwaki tebafa ku bantu bano ate nga babajjamu omusolo. Naffe ab'Entebbe municipality batunnyonnyole ku mbeera eno baplanize kubanga amaanyi g'okulaninga akatale entayale gabeera mu local government. So kino kye tulabako kino tetusobola kukikkiriza n'olunaku olumu ate okubanga local government yennyini yerina akatale kaayo mu nnyanja kuba ffe tutuukiddewo akatale kali mu nnyanja. Bo aba munisipaali bwe tebatuukiridde ku nsonga y'abantu bano ne batuddamu bwe bati. Naye tubadde tulowooza nti minisitule bw'enaaba tennajja kukola ekyo kye twagisaba era nga municipal council ekiseera kijja kutuuka tusooke tumenye tuteekewo adikowa ekifo kino kisituke kibeere raised waggulu naye ne bwe tunaayiwa ettaka eryenkanaki ng'akatale we kaazimbirwa we kali tejja kuba solution. Olw'enkuba yeeyongera okutonnya kyaviirako n'okweyongera kw'amazzi mu nnyanja okukakkana ng'ebooze ekikozesa nnyo abantu abawangaalira ku myalo n'abakolerako emirimu.